nayo nasonyiwa kujja ku mirimu gyo naye amanya n'eddoboozi bampita imoto. Imoto zikola ki? Nze wano mmanyi akaseera kano kakunoonya bululu nesimbyewo wa kansala LC5 owewa Nakawa. Kaseera kano mbeyanjulira sisita wange omulungi nkusaba akalulu kooka tukyuse omulembe gwaffe guno gw'abavubuka. Bannange nze ebyobufuzi nze nali nabikoowa sijja kulimba musajja tumala okubalonda mwe ne muddeeyo ne mulya mwekka. Muganda wange olabe kyekikuluma nange kyekinnuma badde sesimbanga wadi n'omundu wadi tandikira wano era nazze na bingi naye bakuba ati balidderiddeko sebo